Yenze kankaka Peter nire mutabani wa Mole Namatovu Mirundi Joseph Tamale Mirundi Senior. We have a special message from Geoffrey Chestaro. Geoffrey Chestaro, a simple man from Kamuli. He says he has looked into the future. He says 2021 there will be nothing to declare and nothing to hide. Okutandika ennaku z'omwezi nga lumu November emiwendo gy'okulangana omutugafu gwa TMO tugisaze ebitundu 2 ku 100. Advertise with us. Oba olina business gy'oyagala okulangana okuyisa ku mukutu gwaffe guno gwa online, soma enamba z'amasimu ezo z'olaba oba osobola okumpeereza obubaka bwa email gy'olaba eyo. Such that we advertise your business. This is a festive time offer. 20% advertisement price cut. Tugitemya emiwendo tukubireko. Kangende butereevu tutandike program ne mutabani wa Mole Namatovu. Njagala kubuuza muzeeyi, waliwo panic. Ddala nga abantu bagenda nominating abantu kyekirangiriza kafyu emisana. We had the police yalangiridde kafyu mu bitundu by'ekyambogo lwa nomination. Where has this ever happened sincerely? Abasajja aba police twafiirwa abasajja nga batinyefunza. Omanyi akakundi k'ababbi kano kakoledde Museveni abasajja abagezi bonna bambabazi batinyefunza baani who could tell him the facts badduka omukoya abagoba omukoya omujozi yabagoba otumwebaze ne bubagoba obujozi bonna ne mubagoba kati our people bana abaliwo they cannot tell the president. I don't think nti mu State House mu department y'amawulire muliberamu omusajja alinganze who could stand up and tell the president kubanga ffe tubagamba bagenda ne babali ne bubba sente kubanga intelligence yamwe tekola olw'okuba intelligence yamwe tekola how did Bobi Wine register his party? The man says but he is a free man. He is free to register a party. The person who helped Bobi Wine to acquire a political party says, I had to bribe security, I had to bribe the journalist not to report. I see. In fact, one of the people that Bobi Wine rang after getting that party, Bobi Wine rang me. Nanganje karo kubulya muganda ale morning tufunye ekibiina we wanted to be quick kubanga tubadde tuyina ekikola ki nembagamba nti you people tekisoboka tewali kibiina kye NRM because that NRM registered parties yali kijjewa Bobi Wine nembagamba ekibiina tekisobola ko tewali uyo lwakojo yennyini as we speak today era ekibiina kya Bobi Wine bakimuwa buwi abenaalemu bennyini kakati today intelligence was blind eyo semwayo era nayo ng'ekomawo leta semwayo ng'ekomawo yiso ng'ekomawo kaka ng'akomawo side ng'ekomawo ekitegeeza intelligence ya mwefu it was infiltrated if it could not detect kambabuuliremu Sente kabira tribalism nepotism ani we have reached a time okuteka abantu mu intelligence abasoma by this 35 years you would be having intelligent people. I see. This nepotism sikuba sente buli alina amagezi ne mujoga buli muntu yenna ne mujoga akaana akajamani kakwata akanyonyi kaako ekakasula mu lijja lwa Kremlin ye rujja lwa parliament ya gundi ya German parliament ya Russia bagita Duma naye ekizimbe kweri parliamentary building kwa administration bagita Kremlin ye headquarters ebyobufuzi bya Russia akaana akajamani kaleeta ennyonyi negwa mu lujja all of the field marshals all of the what were sacked. How can a political party be sold to Bobi Wine and you don't see changes? Same way you know sigala yo nengala biki buli muntu yenna nasigala ne gasigala nga gali sente. Me intelligence, military intelligence, money intelligence, counter intelligence. That's why we laugh at you. Counter intelligence, military intelligence, and intelligence. Internal security. Iso. Heads must roll.
naye balina bye baagala. How did Bobby Wine get this party? Things cannot remain as they are. I see. Heads must roll. I see. Kakati abo bafu nti today bagenda ne babalimba ebyobusiru. Let me tell you, ladies and gentlemen, okujjako ng'ekibuga kya Kampala mukijje mu Kampala ne mukitwala Embaale ne mukitwala Embalala. Then I will go back home and review my presentation and my position. Baganda don't want government jobs. Baganda don't expect the benefits from government. I'm Muganda. I'm speaking as a Muganda. Abaganda titwagala bujozi, Abaganda titwagala mirimu gya government. We are capitalistic by nature. Okubeera mu government bujozi bupakasi. Omuganda ali mu private sector. Tasobola kwekolera bibye. Tasobola kukkiriza fujjo mu Kampala kumala nnaku ezi. Satu. Nti tebakola. Ekyo kyo kiyinza okuba ekizibu. Ne mu COVID baabagaananga naye ne batambuza ebigere bajje bakole. Abakola balagawa. Muganda cannot allow himself. Kubanga ffe tujogeddwa nnyo ne tujogebwa buli gavumenti ejja mu buyinza. Omuganda is capitalistic by nature. Omuganda tayinza kubeera mu nnyumba ye. Omuganda ayagala butale okujjako ng'akatale tokagudde. Omuganda tayinza kusustaininga violence for more than 3 days. Tekisoboka. Kizibu. Okujjako ngayize ku. Era ebyo byonna bye mukola mwongera kukyayisa gavumenti. Akola ebyo basome tusibe kafyu, tusibe ki, tusibe obujozi, tusibe obusiru. Abo ba intelligence ya mwinfu. Abaganda cannot, nobody will overthrow this government. Okujjako nga akikola mu lunaku olwo. Nti amagye gawambye gavumenti kunaku abadde baddayo ku mirimu gyabwe naye okugamba nti waliwo settlement nti mulwanaganira mu Kampala nti mu Kampala mulwanaganiramu Abaganda bakola. Abaganda bajjanga ku mulembe gw'okulera eyaleese bino mbu bya kafyu oyo ye intelligence etakola eyalemwa n'okulemwa temuli intelligence abo babalimba nze mbambamanyi nti today nominations gomanyi nti bannayuganda tebaagala bagenyi kujja wano mu Uganda. We are now lucky nti enguudo nsibe luno luguudo lusibiddwa luno lukoze lutya luno lukoze lutya omuntu wayangwire ogenda ku business ye ate basibewo. In other countries where people want visitors, Ugandans are now happy. Tetukyalina mikolo, tetulina kyogamu. After all, piti ekyogamu ani abibbiramu. Bigana abantu kutambula, bigana ababibbiramu bali bameka. Bisiba nguudo z'abantu abagenda kwekolera kasente ka. Got money from the same thieves. Gabibbiramu. Abantu ba bulijjo mu Uganda wano mu Kampala twagala kwekolera mirimu gyaffe. Era tugenda tubuuza nti kakati ate abo bannanga omuntu anaawona ebyobufuzi ebyo. Baganda in the center want to go back and work. N'olwekyo bye mugamba musomi kafi w'emisana kafi waaki wa busiru tewaliiwo. Bobby Wine ekyo ekintu takisobola kisustaininga. Era I told Bobby Wine airanga him ne mugamba Bobby Wine, my brother, let me tell you, Bobby Wine yajja na wano 3 times ne gundi ono omulala ani muganda wange muto wange owabitandisali yaliwo oyo Bebe Cool. I met Bebe Cool 3 times in this place where I'm carrying this interview. Bobby Wine came here 3 times dressed in a normal way. The first time I looked at him nga is confused. Even his brother the chairman in Nyanza visited this place where I'm having this interview 3 times. I'm telling you. What in that talk? What was the special talk you had? I told Bobby Wine recently. Bobby Wine, this practice of going to radio stations and TV stations and you allow your hooligans. Nigata murugudu, nigasama, abantu bajja kuchawa. Make sure when you go to radio, let your supporters listen to you on radio. When you go to TV, let your supporters be on TV and listen to you. Neka stokala olugudu. Nokala olugudu ababadde batwala bakima abaana baabwe ku ssomero ne batabakimayo. Nokala olugudu noleta abadde atwala amata.
abadde atwala amata n'atagatwala kankubuli nabana ab'enguudo bano kajina be yaleeta ababbi ne bamala emyaka 2 batanyira bajja banetwakita bazooki bajja kuba kajina bajja geranga kajina wali kajina alinyangawo bakajina mayinja alireeta kampuni entuufu Ugandans are impatient. Why are they impatient? Ugandans move on borders. Exactly. In spite of their twagala nnyo kututawaanya osiba oluguudo simanya abantu bayite simanya badaivatinge simanya ate muveeri omusajja akuyita byakifere byagoba line jangu wano musaawa mu dakika 3 ogwo emmotoka ekuli waliwo omuwala eyage gundi nabagulira nembaga nti bannange abo ko katale kano tumwebazike yabba oyo gwe tujja okutundira buwoteeri bwe akatale ke yabba wana akawusaafi nabagamba ng'enkuba etonnya nebaga nti bannange akatale ka busaafi waliwo okundi omukutu ogw'amaanyi ogutwala amazzi naye omukutu ogwo olumu enkuba bw'etonnya bweti the problem with the rain when it floods you cannot understand where omwala weguli ne watali olaba mazzi tosobola kutegeera nembaga nti mumaakingewo era omukazi yali agenda okola interview yagwamu n'owa boda amazzi ne gabatwala the woman died in the tunnel. Why? How could this banker woman a banker manager board a boda at ngagoni to beat time to meet the demands of the client obusiru bwabwe babalimba nti bona declaring kati abo bonna abekyambo abo tebagenda kukola you are killing people's incomes no okumanya abasajja abo basiru bawumba tutu bafungulande let me tell you abasajja basiru waliwo no intelligence yesingamu abasiru songa intelligence yali badde nga temwe musinga abagezi yali badde yabagezi bokka let me give you an example mujjukira yabakazi be FDC bagenda ne ku parliament ne bekaleka Senate kakikokerekezo commission ndi kaveewo kituufu mukyakijjukira kituufu ne bagamba tyakakikokerekezo commission kave mu Kampala nti abakazi bakalumba buli kaseera nga kasajja ka new vision yako n'obubbi bwa monitor nabuno bwa red paper kabuli mu ddiiro do you know ti ekyapa ekyo ekyerekezo commission ekyapa ekyo kivaawo ne kituuka ku gundi ku Lufula ekyapa kyekimu omuli police nani do you know that kyapa was split into 3 byapa ate ffe tetumanyi munnange intention yali emu ababbi abali mu gavumenti ba mafia baali baagala okutunda poloti omuli erekezo commission genda okibuuzi nga banna newakubiriwa obululu nawo mafia atundewo they split the land into 3 byapa ekyapa kyali kimu nga kyekiva across Kitumuka House ewali erekezo commission nga kikoma mu Lufula ya City Council ekyapa ne bakitemamu ebyapa ebi okuli ekya police okuli naki kakati nga baagala okuzawo omuwalawo owerekezo commission naye omubbi ali wano naye omubbi ali kwatibwa ate tujja kakwatanga gasajja gakadde nga gakadde kateekebwa ku kizinga okuli goonya ng'ennyonyi gaweereza akawunga n'amanda n'essigiri nga kyegaligali gati gasajja gakadde maluuningi obubbi wonna tugamalemu obubbi gasaaka kati abakazi abo FDC used these women to attack the electoral commission on a daily basis to force it to relocate. Naye ng'abantu tebamanyi ti akakiiko k'ebyokulonda bakalumba ettaka balitunde. Very few people knew where behind the splitting of the chapa into 3. Those who were selling the land to an Arab, I knew it. Kakati today, we want to relocate. We want the electoral commission to leave the city. You people, you are stupid. You for the electoral commission, which is the city, which can receive any security response at any time and reinforcement, is now threatened by this
FDC women groups. What will happen if it relocates to a remote area? A remote area. Nga omubbi alega bubbi. Kakati ayagala sente. Why do you shift to Kyambogo? Why do you shift to Kyambogo? You telling me. Confidence or peace? And kyenkubuulira. Tell me. You have reduced the number. Why don't you go to Kololo? Why Kyambogo? Wamma. Luli enamba zaali nnyingi ne musigalawo wali. Yes. Ekibatwala ekyambogo leero ki? Kakati ekyambogo bayinza okuba nga bagenda cooperatingira mu nnyumba ya muntu. Waliwo akoze ddiiro ti by that time we banaabeerera ekyambogo abapoliisi baasulanga mu nnyumba ye abakuumi baasulanga. You will see nti kati waliwo yina ddiiro mu electoral commission mu babbi abagiragira. If the electoral commission up to today 90 days ahead has failed to decide who will print the ballot papers. Yes, exactly. What type of civils are here? What type of chairman is this? What type what type of chairman are you? Abantu bakukube kubanga kankubuuza. What you people don't know? Why do we have a quarrel on whether the local printers print or that's a big question. Ng'abantu beewandiisa. Akasajja ka New Vision kano baka okuba obulugwa yinaalimu kabutunda ku sisi ne kaleeki engalabi ne kaleeki engalabi ne kaleeki engalabi. Somebody who has been printing ballot papers. These are fake companies. These are not South African companies. These are mafia companies. Babbi baliwo. Bebakola companies za South Africa. Bwe baasazeewo bawe Germany company. Ono nannyini nsi Katonda gwe yawa ekyapa kya Uganda afuga eggwanga lino. Ow'amaanyi ennyo ow'amaanyi asinza Museveni amaanyi bwe baamugyeko okkuba obululu alwana. Kakati, do you know what it means? Bagamba nti baagimuggyako giwa mukowooli mukowa nnyinimu. What type of government is this? You even quarrel over a mugole cake, a wedding cake. Can anybody accept that you quarrel over a wedding cake? The cake y'omugole yange si yange. Abagole bali wali. Nebula koga bakubye. No the technique bine bigoga by'omusimanyi igo TDPN. Ate ebyo tewali abimanyi. Njagala ekifaananyi kyakyo nkiteeke bwe bali abantu bakikubeba kyaso omutwe. These civils hide. After creating trouble. These civils white. Ani ekimanyi kino simanyi tebbi wali okoze ekigwe. Ekyo ekitongole kyali kikoze eki. Mwali mutuleetedeko kyeki. Contract jewe kisajjako gye wali osazizaamu. Gye wali okoze ng'erimu amagezi. Geetaaga abantu ne bakategeera. Ekyo simanyi UPD andi simanyi obwo bukazikaze ensire abantu ne bakuba ne bagwasa emitwe. Expose them to the public. I see. 90 days. The law says if the electoral commission fails to advertise the bids to print ballot papers in 90 days, the law says the previous company that printed takes over the job. What type of judge are you? Nze. Chinja zikemwe nakubiri. Olabenga sikola decision. Nemba twale emisinja ababbi n'enkunga abantu. Nkunga abantu nti ababbi babano anti mwanonda dda. Soka ne wombeka ne monteekawo. Ate njagala ki. Nitukanjogera kuba press conference ababbi basinisa ebinyo ababbi gatulemesa n'olaba omubbi wadduka abo ababbi batya abantu. Tobola banze bwemba kubye ku social media. Bonna batya. They are running away with the money. They are bringing me money. But I'm asking Mzee, how could the electoral commission, since yalenga abantu bewandiisiza nga teyina naye agenda kuba how does that happen sincerely? And they are fidgeting mbw ate kutwala abantu Kyambogo kumalako bantu mirembe route C. How can I organize elections before I know the printer of the ballot papers? Even those who are involved, the candidates, bali badde bayola omusajja ono byabakama would pronounce his name. Yes. Abantu bali badde banoonya dda byabakama obadduka. We are not sort of good people. If you are panicking, if you are not fit, byabakama get your ngalabi and go home.
have so been disappointed by two Banyolos. I am under the mayor of Banyolo. Naji Kasayija. Dati Kasayija, Arabica Simunyolo. Maybe Abahama is not in Munyolo. The Raka the Banyolo blood. Kasayija no Motoego, about people never be sent. Kasayija is not in Munyolo. Biabakama is not in Munyolo. These are not Banyolo type. They are shame even. Kabalega trembles in his grave. Rio Munyolo Gobajoga. Rio Munyula Jogabo. Oreto Munyolo. Trino Munyula Jogabo. They disappoint me. These are not Banyolo. These are Fresian Banyolo. Manu Fresian push. Yes, Banyolo Fresian. Yes, Manu Fresian cows. They like Fresian cows. These are not the tough Banyolo I used to know. Ntie Munyolo. I clapped my hands when I heard that Munyolo is now chairman of the Electoral Commission. I thought the thieves would run away by hearing Munyolo. But these people, Kasayija, Oyo Muvundu, Nyo Kasayija Muvundu, it's not Munyolo. Check, they should check his mother. Kasayija's mother. Abanyogere, Obakasayija Munyolo. These are not Munyolo. Abanyolo sibye byobasubiramu mpulira. I think these are modern Banyolo. Kati ngatuzeyo ku point eri muzeyi. How does sincerely the Electoral Commission declare a curfew during the day? Mugwange lirimu obwavu bweriti ne mugamba businesses will there be a compensation for business people? Chebati chiri. Bo balowooza nti Bobi Wine ajja kutwala abantu bangi. Let him carry his hooliganism. Kubanga bekizibu ekibaliko abaddipi abo bwe baali balonda mu mawo basalira Sebagala omugenzi amagezi mawo naye agenda Sebagala ye yasasula buli kimu kyonna nga abaddipi organizing a delegates conference that pitted the Mao against Sebagala. The conference was held for 4 days. Kakati 4 days Sebagala bagabula buli kintu kyonna. Abayaye ba Sebagala mugenzi Haji ne bagenda embaale Haji Sebagala. Olunaku olwo ne bakola bintu byabona. The final day, the first day, Sebagala yagenda n'abayaye be. Ne babagamba muri ba delegates tetuli. Ne bagala okukola effujjo. Kati baga nti amuti mufaayo. You attend, but when the time comes for delegates, you not participate. Kati Sebagala n'abayingiza. Sebagala yalowooza nti akoze eki awangudde. Kubanga n'abayaye be bonna bakoze eki bayingidde mu conference. For 4 days Sebagala gwe bayimba, Sebagala yabakulira emmere, Sebagala yabasasulira buli kimu, Sebagala yakola. Kakati ku lunaku lw'okulonda ne balyoka bamubinga kuba baasanga olumu gye baali babeera mu bwenyumiriro bya DP bakolaki. Kati last meeting bwe bagenda okulya emmere nzi baasanga nzigale. You could only enter ne police eze. You could only enter when you had a delegated attack. Abayayi ba Sebagala we bakolaki. We bakomaawo. We bako. Mpulira. Era Mao yakuba Sebagala bamuleeta bamusitudde. Nga Mao ayogera. Mpulira. Ne yali achairing meeting. Punished Sebagala and added Mao additional 10 minutes. Kubanga ono yamudisa abamuleta bamusitudde our man n'oluzungu ne mulimo okwogera. Why do you declare a curfew during the day? Because you want to eliminate? No, you say something only one thing. Allow the bayayi to go. Neba n'atuukayo. Era mwe mulowooza kamba buulire wano mu Uganda. Something I had forgotten. Why don't you see this vigilance elsewhere? Nti ojja kusanga oluguudo ng'abavuka bo ku kyalo beekalakaasa ti oluguudo tuluteekemu ebinnya ebitooke. Kampuni eyagala otukola ekolagana ne kaawo ku district ne bagula bano abaana ssente 33 ne beekalakaasa. A Uganda cannot demonstrate unless he's given money. Yes. Kakati abo be mulowooza baba abaguze 10 mmeka. Two. Ne bajja beekaliise. Our people listen. Emakerere genda y'abantu bameka. Mpulira. N'abaana baabo. Babaga nti ku ssaawa zino mukoma bweziti.
abantu bana mune balowooza nti basiru abawagizi ba Bobi Wine ate basinga nafu okubeera disciplined. Why? Aba Bobi Wine abasinga obungi bali mu butale. That's why when Bobi Wine stages a gala basasula kituufu lwaki bali wiringi balinamu n'akasente bali mu informal sector. Those boys the supporters of Bobi Wine are working in the markets. That's why they hate government ebajjako emisolo. I see. Government kyetamanyi. The difference between Bobi Wine's supporters and ours abaffe tebakola balinda kusaba buli ayina meeting balinda ne basaba ne bakola bazunga na proposal natunulidde omusajja nabadde nzira yeeka nga nva wano nadde nzirayo wazana nga jamu eva ku popopo kutuuka Kibuye naye nabadde nnengere ekintu nga kimyufu bwe kyetoolola bwekiti bwekyetoolola bwekiti ekimyufu bwekyetoolola bwekiti nembuuza driver nti what is that is changing nanga nti obwo obuvuga bwa Bobi Wine akasajja kawanisa ekipande kya Bobi Wine okuva traffic jam lwonna givuliriddemu ku popo nezija nga ntambula nengasanga ku masaŋŋanzira bakakikyusa bakadde eno ewe bali abaana abakola omulimu ogwo. How much money do these people get? Photo wa Museveni kati awali wayinza okubitendalinga naye abikole nga muppi. This is a difference. Nti bali banoonya okimanyi ti n'omupoliisi n'omuserikale ate okukwata omwana oyo ayina ekipande kya Bobi Wine kituufu owaffe taliyo walina okubaawo anaabibbamu walina okubaawo maama kyama agenda okugyayo sente azibbe nga toyina ne kabira mwava agenda okuyoola sente ezo abaintelligence gwe bajjoziwo toyitaga nti waawana ate abeere waawana toyitaga nti wembala oyinza omusanga nga ate yafudde mukonjo yafudde nga yali ye maama kyama apa sente za Museveni embalala. Yes. Ebyo okubikola. You want to tell me aba Bobi Wine this time they are even more organized than abammwe. Kiki ekireetawo embeera eyo? Bubbi sinza kukkiriza mayinja kubba ssente nempulira ssente kusaasira zaafunye noga nti nze emirundi nja kukukolera siri musiru essente buli omwaze nabaga nti mufe mu Baganda waliwo abeddira enkebuka yebbi waliwo abeddira amazzi g'ekisasi naye mu Baganda tuyinamu nti nedira ssente akabironika ya mukazi obanda we temuyinza kujoga abantu ng'ababba ssente be bamu ababba ssente balabise teri Muganda yeddira mukazi yadde ssente nyini ne bereetamu akakundi ne kazibba ne kagenda ne bereetamu akakundi ne kazibba. Yes, those who have been supporting Museveni every time tetuyina kitufunye. Yes, muwulira b'amayinja ayiza yakayimba kamu ffe tulimbwa zaabwe ffe tulimbwa bwe batunulaawo balowooza tulimbwa mirundi mumundekere tewali kwendekera ombadde ki eyebuzeyi gwomanye ebintu you know the I need to understand really the psychology. Bitter man, but he's only a mature. I'm bitter. Very bitter. He's a benyon go recipe pande one. I'm a bitter man. What have you given me? I'm a bitter man. Compared to others. Send about the gossip. Have you given me anything? Kakati we are bitter people. Abenali mubali bitter. Near echitukizisa tukugamba. Nti ate wadituli bitter. That is we get you are you. Ababike babe. Nenjagala mpuliriza agamba nti mirundi simanyi ova kwogera ki benyondo nkwasa omutwe nkolera ku sente za nnyoko sente zammwe zenko biki byova okwogera ku YouTube koma nnyoko biki byova okwogera ku YouTube yo okutya kwammwe kuvudde ku bubbi wammwe nti mujja na kunoonya abantu abakuuma akalulu kammwe bababule. Njagala kutegera muzeeyi gwoma amanye ebintu bino ebya psychology. Mind ng'ey'amayinja eri etya leero n'agende wa Bobi Wine n'amala n'agende wa Museveni n'amala n'asala eno abaakitegeera bw'oba oyagala okufuna ssente mu gavumenti ya Museveni biyimolo toba na mpisa gwamu akatoola ne basala ne badda eno baawa ssente Museveni tagabangako ssente agaba ssente kuba imolozi abatalina mpisa tikakati eyo mayinja tewali naye credibility ayimbirani
tumuwakala bulijjo bw'omuganda okumuwa tebamuwa yakubidde mzee akayiza ojja kuwulira bamuwadde bitano agenze ng'abeenaalemu bombwa abeenaalemu ababakolera bombwa mwababogerera ku maca kawungezi mutundu nabatamwa lwa bujozi nabatamwa obujozi bwabwe manyi obujozi bwabwe nkimanyi nabatamwa obujozi bwabwe ti abalala mbwa kasoli bakolera ofuuka mbwa balina ekye bakuwa kakati ffe twakkiriza okubakolera obwereere tuleme kuswala naye toyinza kunereegamu kyokulaba nvuma oluvuma ate simanyi seba twatandisewo ekibiina genda iwalisende genda mubaddomu genda mubakiwala nkubire simu nkuvuma enkumalewo kakati ebyo feriyazi zaabwe zezibaleetedde obuzibu ti don't want to declare curfew yakataba kayita batya dakati nuun nasoma akatabo dakati nuun noga nti curfew in the day tuyina Can you imagine? That is what? Curfew. Yatandikisa umunakeesa. Sirabanga ko curfew wa misana. Ebyo bibala byonna bize mu government ya musa. Bibala bya bujozi. Panic. Mpulira. Because of panic. They are panicking. Mpulira. Kakati if you can declare curfew in the day, you will even declare curfew. Ulobali balo obululu. Mpulira. No panic. Intelligence babibere. Mpulira. N'olunaku lw'okubala obululu ojja naye ani anaabikiriza ebyo olangirira otya kafyu mu lunaku lw'obululu ani agenda obikkiriza ebyo dakanesati nunu akasoma akatabu dakanesati nunu ngalabye mu practice dakanesati nunu mu Uganda okyerabiddeko n'amaaso go wali obisoma mu butabu Dawn to Sumayani curfew. Dawn to dusk. Pachogera batya? Dusk to dawn. Dusk to dawn curfew. Manyiyeka. Neka a curfew during the day. Katokeko mungalo tuwanga. That's the panic. Panic of the highest order. That's the panic. Okusinzira ku butambi muzeeyi nga tumaliriza ogende ku mukolo gw'omwana wo. Okusinzira ku butambi obuzze bulabika tuze tuwulira Mafia nga agamba yateeka ssente mu DP. Ku luno waliwo akasembe nga alina ssente nnyingi nnyo ze yafunye. Kale nasanyusa okuwulira nti Mawule era avuddeyo olwawulidde kasente mu tatambi ka Mafia ne tuwulira nti naye alangiridde. Ojja kusanga ne delegates conference bamuwa ssente. Ojja kusanga Mawule nga alina amaka malungi nnyo. Nkugambye nti naye alinawo future kuba president. If you want to get Museveni's money, don't be committed to NRM. The moment you are committed to NRM, they humiliate you. Tebamanye kusasula. Bujozi bwabwe bwokka kasoba kolero ojja kufuuka mbwo. Mawa alina kyayinza okusuuza NRM. Ki kyayinza okusuuza kuba president. Nakulya mukyalo. Nti abakazi basitadinga abasajja. Kakati if we are women, I study Museveni. Nti Museveni amukolera afuuka mbwo. Museveni alina longo belief nti buno obufofofo bwe kaka miliyoni ebbiri omusaala akaaki nti abala bali comfortable n'akamotoka. Ebyo si bye ebiriwo akamotoka kakuyamba. Abala bakwate power. Akamotoka kakuyinsayitingira abantu ku ssomero. Era sikutwalayo. Nze singa nali mbakolera lwa ssente singa nabatadde. Okulaba abasiru bagamba tumuwe ssente kati mwali muzimpaddeko. Why do you bring money? Nti sente ffe tumanyi kuzikiza muliro muzirete mbakube embogolozi. Kubanga tebamanyi kakati ffe tutegeera tikati Mao yafunye. Mao kati Museveni bamulimbye ti Mao ajja kulegitimizing election yave. Who listen to Mao? If Bobby Wine says I've been cheated, whatever Mao says is rubbish. Kati oyo yabye oyo mawabye wamma bulijjo bebo bogamba be baleeta nti akalulu singa kabeera kagonyeze ba balina kya babawa. Yes bagere babalimba mbugwe tubeeremu Besigye bwavaamu besigane pull out besigye kaniki yefu besigye pulls out and Mao remains. It does not make any sense. Everybody knows that Mao is your agent. Nti mukaku is your agent. Ataina na wasula abaziba bakugamba nti obule swera ofune obule nyalo ofune swera. Mukaku who doesn't have a home where he stays, how can Mukaku get money to stand for the presidency? Kitegeza Mukaku is your agent. Kakati Museveni Mukaku mzeiri kanawe Mukaku taina wasu Mukaku Mao sente balina yabawadde obujoga abasirusiru bonna agenda bawa sente miliyoni 5 biliyoni 10 abamukolera mbwa.
ekyo twakitegeera tukiyita systems analysis nti ayina okukwata esystem n'engibala ti system y'abano y'abajoozi bo balowooza nti akamotoka n'akali musimanyi ka miliyoni 2 mbwabo twabawa temuyina mujooga babakoledde that one we know nti mujooga babakoledde ababbi be mubeera nabo ne babappa kakati ffe abali decent mwe tubatunuulira bwe tuti ne tumanya how we can relate with you ne we tutali kati Mao talina kyaleeta Mao kati bamuleeseera Mao bamafia be bamuleese nti Bobi Wine I can counter Bobi Wine gwe oyina obuli omutwalo gumu n'ekitundu oyogera mu bantu nga Bobi Wine akanti banzibye ku bukadde buna Mao ngalabi sejjembe talina vali atolo kubanga yes naye olaba muzeeyi bagamba akugoba takuta tabulako kyakusuuza singa oli Mao nga Museveni awangudde Bobi Wine n'agamba nti nfunye obululu miliyoni 2 oba 3 Mao n'afuna emitwalo 2 kati Mao teyeebuuzibwako ku nsonga wano kungulu olaba nga abadde namba ki the number 3 has said this and this no let us move from your position of number 3 kubanga kitegeeza babakuba bana wali kunye 0 we don't ask tetubuuza number 3 nti Mao tubuuza percentage ku population gyoyogerera eriki 0.0.0 kati aba Mao those are high machinery omuntu yenna amala obudde ne Mao bano be bamuguze Mao bano be bamuguze musimanyi naye ajja kwogera era ojja kulaba nga media eyogera nnyo ku Mao kubanga bonna mafia ye be bataddemu ki sente mupushinga ono ate tekamba buli singa nzija ku pano nensangako bajjo nensangako type ya babajjo soogera ne bwe nali badde nga njogerere n'aleya nengenda ku program ya political parties nina pali abantu benjogera nabo tosobola kwogera na no naye bano baddira Museveni ne bamudimisifying nti imagine nga Museveni batudde mu ba presidential candidates nga Museveni alina ekyalisirwa omusano nga alina egundi they humiliate him yes nasanga tumukunde nasanga Rwomushana yes kupano yemu tumukunde kale mwogeraganya naye nti kati Rwomushana yayanukula ndi Museveni ali kupano yemu ne bakuba kalenda nga Museveni ali Rwomushana nani bwocha bwocha is a humiliation of Museveni naye nga babikola bano musumba naffe twali bizanye naffe twali gambye nti abajoozi bano eyakomba ku ngatto ya gundi yambonye manyi nti eno yetamu yerasirapu yange okubakolera akalulu yesembayo bajoozi after this election we shall look for progressive forces tugenda kubeera nabo that's a fact nze nebatampa sente I have no future with these people without Museveni. Omukomo joozi nnyo omukajoozi ensi ayina banne bajoozi bayitirivu kuteesa ajooga buli muntu yenna kakati tetuyinza kubeera nabo nti president has interested kuteesa to start planning of succession ekyo ffe nga tudduka ffe temutubaliramu if you know that I'm not going to be part of your future plans, I tell you in advance. I have no future plan with these people. Nti omuko n'aloga nsi yerwabwoko nti kuteesa ne banne n'endowooza egyalowoozaamu entwala gye batwalamu nga abanaku abakujooga obujoozi. We can't stay with these people. We should join progressive forces. Nga tumaliriza muzeeyi magezi kigo wa intelligence because of course intelligence erina okubaawo erina okukola emirimu erina but where would it have importance to this country? I have no respect for Uganda intelligence. I have no respect. The only respected intelligence I value and I respect is ESO. ESO, kubanga tusobodde obutabana lwakuba ESO. Of what role is it now in the election? ESO eringa bw'otunuulira nti omusajja muyina defense ennungi eweereza omupiira naye basikowalas bafu. Ministry of Foreign Affairs nfu. Midfield eguweereza bulungi. naye sikowala wambaliga tetulina foreign policy tetulina backup but ESO is an excellent intelligence organization mu Uganda temuli kirala
military intelligence gye bawa sente to trade me for 6 months balabe ebyuma gye biva ne bibabula military intelligence trade me for 6 months trade me for 6 months they failed to know where nga tebakimanyi nti ebyuma biri mu State House ne babaga nti biri mu Moscow. How can military intelligence fail to understand the ebyuma ebiba recording nga biri mu State House ne baga nti biri Russia semanyi state right sina military intelligence sijivaliwe sivaliwe nga yiso no because this man will have to impress me. The only intelligence organization I give credit in this government ESO. Sine kirala. No. Tewali oyo tumwine is complete. Tumwine bwe bali babawambi government bajja mukwatirawo. Nga tannabana kutegeera nti yagudde dda nga wali akanga balacha aboggola. Tumwine. Nga government yene egudde tumwine bamusanga wano nga atudde bamusanga mu ntezi lwaki nga tannamanya waloganse nga tannamanya nga tannamanya nti bafumbakire mufumbakire ngaloza government ekyaliko out of touch with the society. Enchabuze bagenda kuziika Omusumbayiga amazima Katonda atusaasire w'Essande nsuubira nti wawaddeyo tribute yo era abantu bakwebaziza ne baga tosuulawo mikwano gyo yabadde comment nnungi nnyo eri abantu bategedde kyantutteyo nategeeze kwogera na muzimu naye kyankoze okinabuuza kimbo wange omulambo teguliyo yigajja kulemera mu nnyumba ya Diana ne Achange. I want to tell you Achange ne Diana bebasizza yiga nga tebakola figure za COVID mbalayirira. I'm not joking. I'm not joking. I'm a very serious man. Omuzimu gwayiga gujja kulemera mu nnyumba ya Achange gujja kulemera mu nnyumba ya Diana paka bali kwata sente zibabye mu COVID-19 ne baziwa abaana bayiga ate cost ey'okufulumya omuzimu njagala okukubulira cost ey'okufulumya omuzimu kubulirira wano ey'okufulumya omuzimu Diana alitunda ne keya bedda ekyo ngenda kikolera yiga wagenze kwogera na muzimu yes wagusanzeyo anti omulamuzi gwabaddeyo mpulira naye era communication omuntu wabadde abeera naki era twa communicating ngenda kukolera family yayiga ekintu ekyo nalabye toyogera nalabye tewayogedde na muntu yenna uli yange nti yogera neŋŋaana mpulira nze nagendedde zisade mukungubazi sinabadde mulala badde ogenze kukima muzimu abadde mukungubazi njogera tusomesa ababbi bano nti okujoganga abantu kakati nabagambye nti n'oyo gundi ono yafudde bamuyitani bantaliza when you were talking during the church when you were delivering your speech yo semba yo bujita batya ekigambo ky'oluzungu kyerabidde condolence message you include that at one time because of our known malice we arrested this man on malicious allegations that he had destroyed a tractor mukyogere mu church mukyogere basajja mmwe ensi bategeera obujozi bwammwe lwaki mwogerako birungi byokka ne mu church mukyogere twasibisaako omusajja ono taata wammwe nga tumusibye nga tetwagala afune mulimu guno nga tuga nti yabbi tractor mukyogere mwogere obujozi bwammwe okufa boogera birungi byokka mwogere obujozi bwammwe twamusibako nga nti yabbi tractor lwaki mwogera nice ewange bajja kubatwala olutwala tebayinza na kulinnya ye ewaffe they will never attend my burial bajja kubatwala bannalwezi nti omukyere guvudde mu State House oguvudde wannalwezi muzimu tekukuba abaana bange ne gubajjawo omukyere ajja kukwata sente n'Achange ajja kukwata sente baziwa abaana bayiga Diana n'Achange bakwano nnyo bagundi we basenyunga era kyobalayo kajjeyo omuto gwako senyunga obusibuufu bwe takoma kukusibuuka kwokka omutima gwe bwe guti gufaanana senyonga era ne bwogenda mu ttoyi nga yavuddeyo era otegeera nti ono senyonga yabaddewa era omutima gwa senyonga omubi guli everywhere the way he looks the way he appears ne bwogenda mu kayu otegeera nti ono senyonga yabaddewo Sunday Brigadier Sunday yabadde abantu abamu ne bagamba nti oba yabadde anyweddemu yazze n'agamba nti bo ab'amagye tebasobola
yalaze nti nno bo tebasobola kuwaayo bukulembeze eri Bobi Wine ng'ate ali mu kyambalo of course abantu bagamba eyo si okubeera mu kyambalo tekyejjaayo kirowoozo kye nga muntu yadde nga representing kati ab'amagye bawandiise nga bayita mwogezi waabwe ne bagamba ebyo byeyayogedde bibye ng'omuntu terepresenting UPDF ne bamugoba teyagobeddwa akyaliwo rikamba buulire ebyo mu magye mulimu abantu babika bibiri mulimu abantu ne mu politics tukiyina when I say something oba otafiire awa type muyinza okulowooza bali balugunda bajja ne bakijjawo ninga kyazirimendi kyekyo we are gagging the waters omuntu yenna akoze ekibi mu nsi bamuvunaana but when you see somebody alina kyayogedde n'atavunaanibwa kiba kitegeeza nti baba kibiseeko bubisi me ebyo byonna nabisoma and I study ekintu kyemulina mu Uganda nyina ekigambo kyenkozeseza olwaleero ne mbagamba singa mubaka mubeeramu omusajja nga yafuna accident n'alemala amagulu mukazi gwe yali alina n'adduka ne mubanga mutudde nga famire obanga abaana munoonye taata wammwe omukazi ow'okuwasa ani alina final say kitammwe gwe munoonyeza yaba ne final say mu abaana alina byatasobola babuulira bannange sobola kwetuuza ku ttooyi sobola kutambula sobola kukola ki omuzadde yenna bw'aba akyategeera alina ebintu ebimugwako byatabuulira baana be nali mulwadde netuuka ku eyo levo naye ngaeyo levo ngaliwo embeera nga mukazi wange yekka yagimanyi nga yasobola ogihandulinga abaana nga bantunulye balaba nti amwenomuki genda oyite maamawo addadda kikyoyagala ddagala oyagala genda oyite maamawo kakati abaana balina ebintu mu famire byemutasobola bakola ki kubategeeza twagenda nitulumba Congo. Do you know the first person eyasooka okwogera twalumbye Congo? Other people were denying. Salim Saleh stood up and said, we did not only attack a Congo, we are inside the Congo. Hey, we are inside the Congo. Ngayagala kulaga ki? Nga portrayinga ki? Yenga akyogedde. Nti bano bonna balina diplomatic ki? Language. Nze nabeeranga mu State House nga bakimanyi. Ti bw'olaba nkuvumye. Kati ba mafia bakimanyi. That man bw'olaba atubattula ng'atukuba atubattula. Museveni yamulagira bo balowooza. Tayinza kutukuba bw'atyo. Singa yamugaana dde okukola ki? Okutuvuma. Anti bovuma ensi yonna ebatya bagamba abasajja banene nnyo yabavuma atya. Ne Museveni naye ayinza okuba nga antya. Nga ye Museveni akimanyi. Ti n'ogamba omusajja ono toyongera bakuba. Agenda baga nti Museveni yaŋŋaanya obbakuba ensi etegeere ti ababbi abawagira. Ayinza okuba nga tayagala babbi mbakole ki? Mbakube naye ng'amanyi abafeirinze structures ze era yaba ayagala obakube. Anti abamu kuloza relatives be nga teyali kuba bekisinga obbaluma kuba ku intaneti abantu bonna ne babategeera obutambi ne babusigaza baga nti nedda ffe bwe tumala okujooga abantu tetubba ne tukola ki tugenda babba 54 billion ezayisiimba ne bagenda ne bamwegayiriza ne bazitwala ne bagoba muloni bo bennyini bannannyini nsi abako bano abaki babba 54 billion. Kakati nze ate mbakubeeranga muloni nangoba nali bawandiiseeko ekitabo ne mbakuba ne mbamalawo.
kakati Museveni amanyi kalakita ya naye kambuuze muzeeyi omuntu bw'abba ssente mu gavumenti ne bamukwata nti abbye tewaliwo mekanizimu emusesemya bagenda ne bamwekitondera ne babba 54 billion I have records ye muloni ne bamugoba ababbi ne basigalawo olunaku lumu walibeerawo atata balinaako Luganda n'abayoola nga bakadde balina amadookooli kakati nze nkugamba tayipu z'abantu tezifaanagana nze toyinza kunneereega nze n'ongoba nga ndi muloni ng'abakulozeratives bo be babbye 54 billion ezayisimba Museveni teyalinga naliba ndisako ekitabo nemba malawo ne mugijjako ku TV nengenda ku social media bane babatta kakati kalakita yaffe bagimanyi tinaye yennyini amala kwaseesinga sagambako nti yampita ngenda okugamba omusajja ono nti kino nangamba nengwe tosonyiwa tewali badde wamagye mulungi kuba mu magye tusonyiwa nemugali sisonyiwa nakamu era siri basonyiwa twayawukana that's my character kakati nono omusajja w'e Masaka ye tayipu yaffe nti bano abategeevu bano simanyi onayogerera amagye wirudinayi omukyala era akidinayinze mawulire n'agaba ebyo byoyo abo bo babaleeta kukunde public relations wasmilinga bwakola that's public window shopping naye statement zeyakoze mumagye tezikkirizibwa amini siwezitambula byonna nti nze oyo omukazi siina kyemulabamu lwaki oyo mukyala yaira kyayogedde nekitwala seriously asmilinga nga lwaki diame is not for smiling people this is not a reception mpulira yes image yali efudde ndabanga mukama we yakaliculetinga Masaka gwentunuulya ye musajja mpulira yagwa mu tayipu yaffe etayifu yaffe etajogwebwa etatya kwogera kintu etakola ki naye mu ggwanga mulimu tayipu nyingi si yammwe yokka eyammwe eyina abagirepresenting omukazi wa public relations that one I don't take her serious ne bwakola statement nga mbadde newspaper gundi I don't quote it era nze simuwuliranga kusina do you know that I don't listen to her nsimutunuulire simulaba kuba mmanyi oyo wa public relations kati kankubuulire omusajja oli ow'e Masaka bw'ojjangako ekintu ffe mu Baganda bwine ng'oyagala okutegeera amazima lookufe drunkard lookufe kid lookufe madman aboogera amazima bali abo omutamiivu omwana omuto n'omulalu mpulira ffe mu Baganda ayogera amazima alina kuba mutamiivu ayogera amazima alina kuba ki mulalu because of diplomacy muyinza okgenda mulumbe ne muli akatamiivu nga gavuma ab'omulumbe mubadde temuziika kitamu afudde munaku kitamu akoze atya naye ani abawa omwenge abatamiivu abani abawa sente abamu bajja banywedde abamu siga nti waliwo agubawa the villagers do it mpulira why because you are rich people abantu basinga balowooza nti bajja kujja era banenga mwalabye ebirala okusula nga bibavuma no we gave them money abategeevu kati nze kyenkola analysis I more listen to this man in Masaka Sunday than this woman mpulira oyo omukazi ye siina seriousness ye musaalamu because she's supposed to have to make the army appear normal kiyinza okuba kikyamulondesa kuba alondeddwa jjo mu biseera bya tribalism talk on the media mpulira talina nakuyita press conference nekigendamu because like a press release there is no serious journalist who can accept the press release erimuki mpulira era kasi omuntu aleeta press release story temuli story temuli after reading your press release statement yo then we do what we ask you questions mpulira kakati nze kyenkugamba has this Masaka man made a mistake yes no nakuwadde example because for me I did Mascom bwe twogera n'abantu especially the lowly educated people we use similes similes bwe bugerogero kugambye if a man suffered an accident
and he is moving in a wheelchair. And he has elderly children. When the children sit down and say, Daddy, you need a woman. Because our mother left or died in the accident. Now, who takes the last decision on the type of woman you should bring your father? The father himself. Yes. Because he is a cripple. He does not need any woman. The woman he needs must address his concerns. Oyagala kuntegeeza muzeeyi nti cripple this time kan mutwale nti gemaje mpulira statement ogisaba bali oli omusajja omugezi akugamba nti the person you were electing is also the commander in chief of UPDF. Therefore, UPDF cannot accept I don't listen. Ideology. You better listen to this massacre man than this window shopping woman. The woman is for window shopping and for reception is for smiling. PR. The other massacre, let us examine. Is the massacre man talking rubbish? When he tells you, Kambaguli let me educate you. Never know get a question. Have a function. Omwana wange olwalima dine function is built in name. Mukwano gwange bamita kulisi Yesu tutambudde ffenna mu bintu twali Rwanda tukoze tutya. Unfortunately yakafumbiza abaana bawe biri. But I don't attend the weddings. I don't know why. Kati today the same day ate omwana wange agenda kuleeta abasajja agenda kuleta jeyawasa introduce the other family agenda kuwasa kakati ate nekyeso muwala we abadde namirembe yo supposed to be there kakati ate nemba n'emirimu gye nejamu gyendowooza nti abantu bakulinda ku weekend. Yes, I will disappoint them. At times I sacrifice family issues to compensate this time. Kakati nkugamba mu America the military plays a crucial role. The military everywhere. Let me tell you. Bwe batta Bin Laden, abasajja ba Bin Laden bawandika ekitabo. They asked for more money. Babaganda. They bawandika ekitabo kitunde. The equivalent of your army commander in the USA told them, you are not supposed to make any money because the SEALs, sea, air, and land, there is special forces in the American operations, American army. Oba muse Bin Laden oba musani. Temwina kikola mu senti. Yes. Mpulira. Clinton bwe yali ajja okunoonya akalulu yali awagira abasiyazi. Ekyo kikubye nnyo ba politicians ba America. Ti obusiyazi bwali tebunaba bw'amaanyi nga babuvumirira. Waliwo ono Kerry kye kyamusobola. Yavumiriranga obusiyazi nga badde mu Senate emyaka mingi. Kati ate abasiyazi ne batongozebwa mu America. Kakati Kerry ne yeesanga bamugirayo likodi ye yonna Senator Kerry nga mu myaka gye gyonna egy'obuvubuka yali awakanyaki obusiyazi sajja mukatuliki nnyo muki kakati ate laba bwayagala obwa president bwa America n'awagira obusiyazi contrary to the Vatican afuna obululu ne bamujjukira. Clinton bwe yali ajja mu buyinza yagamba when I become the president of the United States homosexuals will be recognized in the US Army. Eyali kamanda w'amagye ga USA George Powell yagamba the moment homosexuals are recognized in the US Army, I resign. I resign. Do you know what happened? Clinton yaddayo mu ba experts be ba mirundi ne bakyusa n'agamba Clinton, what I said, don't ask, don't answer.
mpulira yaleeta fuleezi eyo nti bwe bakubuuza oli musiyazi toyanukula nammwe temubuuza ayingira mu magye ga America nti oli musiyazi mpulira why George Powell had threatened to resign mpulira yes in Turkey the military rejects an elected president that's why Erdogan unaliko awangadde yali prime minister yaliko ki the soldiers like him alikuma Turkey kirikiria constitution ya Turkey irikiria the moment the military council rejects you you are finished why unlike you people soldiers pay for their the mistakes of politicians the soldiers pay for those mistakes by their own blood on life mpulira so therefore Kenya era bwe kiri president wa Kenya ye commander in chief commander in chief wa amagye ga Kenya abeera ne ekyambalo kya field marshal mpulira Kenyatta did not donate Moi did not donate Kibaki did not donate Uhuru Kenyatta ye yakyambaddeko mpulira Kenyans feared the army in Kenya the army role was downplayed tiwabaddeyo minister wa defense the first minister of defense was Kajembe Kajembe gundi yamuleese ani Kibaki the minister of defense bajitanga the directorate of defense under minister of internal security Kenyatta yennyini najjayo crowd ya army Kenyans are seeing a combat for the first time oyagala kuŋŋamba muzeeyi nti ekintu omukulembeze najja mu buyinza amagye bwe gamugaana ayinza obutayita si sireeti wano mu Uganda bagikozesa nga sireeti nga n'obululu tebunnabaawo anti nkugambye ti nzono omukazi siina kye mujjamu era bukyajja yajjira mu crisis ey'Abaganda balimu bameka that's the image I have of course nabaga nti oyo omukazi mumuleetedde mu changes ez'Abaganda balimu bameka oyo wa window shopping I don't take her seriously teyaligiddemu ebyo president yalikiriza nakkiriza nti amagye teyalikoze changes kujjawo kalemire wano kutuleetera oyo omukazi nalweyiso oyo aliwo twali muwuliddeko Somalia mu combat the first amagye ga Uganda nga gali e Somalia kamanda asoose omukazi y'ono tomutuleetera butuleetezi wano yalibaddeko mu combat wa yadumirako operations yes kakati nze oyo omukazi namuteeka wali ku aside mpulira exoneratinga Sunday brigadier Sunday yes anti nkubuulidde nti I rather listen to what this man is saying than the denial mpulira because according to me this man is talking facts mpulira ayogera facts public yo yamututte nga issuing threats on behalf of UPDF they don't giving you threats the man is telling you reality mu myaka gy'ekinaana Chancellor Helmut Kohl gy'ekyenda yagatta German unification at that time I was at the International Institute of Journalism liri Berlin gye twasomera amawulire twalina agreement nga tugenda Israel tugenda we tugendawo amawulire mwagasomera ddadda nebweru nayo kujanga wuje efudde wuje si bwe yali we used to get courses scholarships because of the Cold War kakati eyali chancellor wa Germany bamwitanga Dr. Helmut Kohl nga Germany ina commander an equivalent of a commander call him what you want yali alina ku bugenyi minister wa defense nagoba ame commander nti amusanze mu kifo omuli ba homosexuals this man Chancellor Ho cancelled his visit went back to Germany reinstated the man nagoba defense minister to tell you the importance of the army. I see. The army in South Africa
South Africa training aba South Africa one. Chris Hani yali akulira abayekera betwa training one. Yali agenda kubeera the first army commander of the Rainbow South Africa. Bwe bamutemula ne bamutta. Mandela yateekawo akakiiko. Mandela kept quiet. Volira. Amagye ga South Africa ag'abazungu could not accept a black army commander at that time. I see. Christian. Volira. Hey. Rolo y'amagye nkulu nnyo mu kiseera kino. Amagye bwe googera ne geeyambisa oyo ayirala listen to that man called Sunday than this public relations office of the army. Volira. Oyo ne gye babikolera ebyo simubala. Me, I don't take as public relations. Me, I listen to people what serious word. Yes. I see. Yes. Tubaliriza program yaffe y'olunaku olwaleero tubeebaza nnyo okutuwagira abadde mutabani wa Mole n'amatovu Mirundi.